final hit. Timu y'abazannyi 25 n'abakungu 3 yeyolekedde eggwanga lya Rwanda okweta mpaka za kuwuga eza Kana Zone 3 ez'okutandika okuva nga 19 okutuuka nga 2 omwezi guno. Omutendesi w'ettiimu eno Tone Kasuja akasizza eggwanga ng'abazannyi bwe beetegese ekimala okusobola okuwangula emiddaali egiwera. Uganda ina ttiimu abaana abasinga abalimu bava mu kuwuga mu competition ebadde e Mombasa era nga bakola bulungi bawangula emiddaali mingi nnyo egya zaabu, silver ne bronze era nga mwabo abagenda era abasinga be bagenda kati. Ekyenjawulo ekiriwo nti katuli twagenda nga clubs, katugenda nga ttiimu Uganda, so twalonzeemu abasinga ababiri mu age group okulaba nga bagenda ne bakiikirira ensi yaabwe. Abaana abamu abatasobodde kujja abasinga kibakwatako nno bakola ebigezo. Obudde buno wetubaddemu n'eggala bweti ate yamana ne bakolera ebigezo, so ebigezo bitukosezza nnyo kulaba nga ttiimu ebeera ntini naye nga yegenzeyo tugyesiga y'amaanyi tekuliko atagenzeeko nga si mulizi mulungi. Ye omuduumizi wa ttiimu eno Avis Meya ategeeza nti eggwanga lirindire buwanguzi bwokka. Nga kapiteni ya ttiimu Uganda ffenna twetegese tubadde tukola training e Munyonyo ate ne mu club tubadde tugenda training olunaku kuva Monday paka Saturday nga tutraininga tulya bulungi tulina coaches ababadde batuvuga okukola good training nga batuyamba nga batu correctinga mistakes zonna. Ffenna tuli ready ate ffenna tuli excited okugenda. Si kwegamba tugenda wangula tetumanyi kubanga tetuli Katonda naye tugenda we're going to do our best. Tugenda kola kyonna kye tusobola. Ttiimu ya Uganda yakava mpaka za Africa Swimming Championships era okusinziira ku ttiimu eno bwe yawolesa waliwo essuubi nti oba oliawo bano bajja kwongera okukola obulungi. Olivia Nakate, WBS TV.